Russia, America ne China bandiye kuba entabwe waliwo kibazudde ku mwezi buli ggwanga ku gano lyagala kukyeddiza tasaguka emboozi enonyivu. Oluvannyuma lwa golodi muyite zaabu okuzuulibwa ku mwezi amawanga gakirimaanyi kati gali mu mpaka kwani agenda okusoboka mu kitundu golodi ono waali oba ani agenda okweddiza ekitundu kino olwo nno atandika okuyiikuula ebyobugagga omuli golodi n'ebirala. Okusinziira ku bannasayansi ku mwezi waliwo ekitundu kye baazuula ekimanyiddwa nga South Pole nga kino nno kiwangaliramu ebyobugagga eby'omu ttaka omuli golodi n'ebirala bingi. Kino nno kitanudde amawanga ga super power oba amawanga gakirimaanyi okukola empaka kwani agenda okusooka mu kitundu kino olwo nno basobole okukyeddiza n'okutandika okuyiikula ebyobugagga bino. Era wetwogerera bino ng'amawanga okuli America, China, Russia gano ne Buyindi terutumidde mwana bali mu mpaka za kuweesa bizungirizi bagende bakette ekitundu kino ekya South Pole olwo nno basobole okulaba oba basobola okuwangalirayo n'oluvannyuma batandika okuyiikula ebyobugagga bino eby'omu ttaka naddala ekyobugagga ekya zaabu oba golodi. Mu mwaka 1970 Russia yategeka olugendo lwayo olugenda ku mwezi wabula ekizungirizi kyayo ne kiremererwa. Kyokka Russia teyapondooka era mu mwaka 1976 neddamu neweesa ekizungirizi kyolekera olugendo lwakyo ku mwezi wabula nakyo ne kyabikira mu bbanga. Kyokka juzi gy'oli abalamu ennaku z'omwezi zabadde 11 omwezi ogw'omunaana ogw'omwaka guno gwe tulimu. Russia yasimbudde ekizungirizi kyayo okugenda ku mwezi wamu ne India kyokka ekizungirizi kya Russia ne kyabikira mu bbanga wakati mu lugendo. Ekizungirizi kino kimanyiddwa nga Luna 25 era nga kyasindikibwa nga kisuubirwa okutuuka ku mwezi wakati w'ennaku z'omwezi 21 n'ennaku z'omwezi 23 wabula babuwe ku Sande ya Sabbiiti gye tukubye emabega tekyasobodde kumalako olugendo bwe kityo ne kyabikira mu bbanga. Eno nno yabadde ennaku njereere eri eggwanga lya Russia kubanga ekizungirizi ekya Buyindi kye bali mu kuvuganya nakyo kyo kiri mu lugendo ne mu kaseera kano nga kiri mu kutambula okwolekera ku mwezi. Kino nno kyawadde nnyo Buyindi essanyu era bw'etyo neefuna akamwenyu kano ke bagamba wambwa kabeera nako mu lumbe lwa wante anti Russia ekizungirizi kyayo kyabadde kimaze okwabika so ng'ate ekya Buyindi kyo kigenda mu maaso nga ne watwogerera ekya Buyindi gye kiri ku lugendo. Okusinziira ku mawanga getoogeddeko waliwo kalumanywera kwani agenda okweddiza ekitundu ku mwezi ekimanyiddwa nga South Pole. Bannasayansi kye bagamba nti kiriko obulamu eriyo amazzi eriyo ebyobugagga omuli zaabu kale nno k'omwana w'omuntu asobola n'okusengayo n'atandika okubeerayo. Kino nno kiba kitegeeza nti agamu ku mawanga gano singa wanaabaawo eriggusiza enteekateeka zaalyo ez'okugenda ku mwezi olwo n'ekizungirizi kyalyo ne kiketta obanga ddala omwana w'omuntu asobola okuwangaalirayo kiba kitegeeza bajja kufunayo obutuuze olwo nno batandika okulaba engeri gye bayiikulamu ebyobugagga bino wabula nga mu kaseera kano waliwo empaka y'amaanyi oba waliwo okuvuganya kw'amaanyi kwani agenda okusookayo oba kwani agenda okusooka okweddizaayo obutuuze olwo nno atandika okuyiikula ebyobugagga bino. Mu kaseera kano wetwogerera eggwanga lya China lyo lyakagendayo ku mwezi eno emirundi 3 mirambirira era ng'olugendo lwa China lutuukirira bulungi era ebizungirizi byayo bibadde tebyabika ng'ebya Russia. Okusinziira ku bakulu mu Russia bagamba nti n'olutalo oluli wakati wa Russia ne Ukraine lubakosezza nnyo naddala mu nteekateeka zaabwe ez'okugenda ku mwezi naye ng'era Russia tennaponduka kubanga yadde ekizungirizi kyabwe Luna 25 kyayabise wabula balinawo Luna 26 ne 27 kale ng'obudde bonna babiteekateeka okuddamu okugenda ku mwezi. Bijjidde mu kaseera ng'ekitongole ekikola ku bwengula mu ggwanga lya America ekimanyiddwa nga NASA ekyo kiri mu kuteekateeka omuntu agenda okusooka okwambuka ku mwezi newankubadde ng'amawanga gano amalala go gali mu kugezesa na bizungirizi galabe oba omwana w'omuntu asobola okubeerayo wabula ate yo America ng'eyita mu kitongole kyayo eky'obwengula ekya NASA bo akadde konna bateekateeka kusindikayo omuntu balabe obanga asobola okuwangaalirayo n'ekinaavaamu bwe banaaba bazudde bulungi ky'omuntu asobola okubeerayo kiba kitegeeza tibajja kufunayo obutuuze olwo nno batandika okuwangaalirayo n'ekinaddirira batandika okuyiikuula ebyobugagga ebiriyo.
wabula buli ggwanga ku gano lyagala okufunayo obutuuze oba waakiri okufunayo akafo nalyo lisobole okuyikula ku by'obugagga bino. Wabula mu kaseera kano katuteekewo amaaso tulabe ku mawanga gano ageyita gakirimaanyi ani agenda okufuna obutuuze oba ani agenda okusooka okuyikula ku by'obugagga bino ebiri ku mwezi. Nkwemeza nnyo okwekumira ku CBS FM UG n'okutugoberera ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Weebalire ddala tojjangaoko era nkusaba osubscribing era womala okusubscribinga okwanene mu kadde ako personalize kasobole okukutegeezaako buli lwe tubaako kye tutaddeyo tusobole okutambulira wamu ng'onyumirwa empeereza yaffe. Yagala bye tukola like mu ngeri endala otuwe n'endowooza yo mu komenti awo wansi. Tukwebaza nnyo okutambula naffe ku CBS FM UG. Nze Emmy April Nakawombe. CBS FM.